Olunaku lw'eggulo Hamis Kigundu azze asongwamu olunwe okuzimba ku mwala gwa Nakivubo yeevumbye akafubo n'abakulira ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA ku nsonga z'ekizimbe kino ekigambibwa okuba nga kye kiviiriddeko okutaataganya entambula y'amazzi okuva ku myalo emitono egigatta ku mwala gw'e Nakivubo. Kigambibwa nti ekkubo Hamu lyazimba ku mwala guno lye liviiriddeko amazzi okwanjalira mu maali y'abasuubuzi abakolera mu katale ka St. Bali ku Ddembe akamanyiddwa ng'Owino, nga kino kyava ku kiti ky'enkuba eyafudde embakula omukaaga oluwedde abasuubuzi ne bafiirwa bya buwanana. Mu nsisinkano eyabaddewo olunaku lw'eggulo kyakkaanyiziddwako nti olwaleero abakulu mu KCCA balambula emirimu egikolebwa mu kifo kino era olwaleero gye bakeeredde. Kereziya y'omujulizi Bali ku Ddembe era yavaako okubbulwamu akatale ka St. Bali ku Ddembe y'emu ku bifo ebyataataaganyizibwa okuzimba kuno era kye kimu ku bifo Hamu gy'atutte abakulu. Eno tusanze abakristu bali mu ssale za buli lunaku. Tusaba ekitiibwa kya Katonda kyegulumize mu kifo kino Mukama tusobole okujulira olunaku olumu nga tuwangudde embeera eno. Kereziya eno omulyango gwali guyingirayo obutereevu gwataataaganyizibwa era abaddukanya ekifo kino bategeezezza nti beetegefu okuteesa ne Hamu Kereziya efune ekkubo. Twagala otuwagire mu kino bwe kiti tusifune ekkubo eraffe okuva Kafumbe era kye kiteeso kye nnina kye tugenda okuteesa naabo nga bwagambye. Akakiiko twagala okuminimizinga damage oyinza okwesanga tulina okumenya Owino ekitundu ekinenenene naye ekikulu kya byonna kyaki efunye etya access zeswe tunaba tutudde ne kyaki olwo twakkaanyiza dde okutuula nga tuyita mukama wamwe Ssaabasumba. Mu kulambulula akolanga ssenkulu wa KCCA Frank Lusa asabye enjuyi zonna ezikoseddwa okuzimba kuno zisookeziwe abakugu b'ekitongole kyakulembera akadde baddemu okwetegereza ebikolebwa bagonjole ekizibu ky'okwanjala kw'amazzi we kyava. Ne batugenda kuweereza abantu balabe bulungi kiki ekyaleeta blockage, kiki ekyaviirako amazzi ago okuyiika ne goonoona ebintu by'abantu abangi. Ye Hamis Kigundu ategeezezza nti ekyokumulumiriza okuziba omwala kyakumusibako matu ga mbuzi kubanga emyalo egiri mu kitundu kino kumpi gyonna gyazibikira. Sigwa omulundi ogusoso floodinga nga n'ekiseera tulina kizimba era kyali kikola kifloodinga n'Owino ebadde flooding n'ensonga eno ebadde ngaziiko ky'oba tutambulire ne twetooloola ekitundu kyonna kyonna. Kimu ku bizibu bye tusanze nti emyala gyetaaga ogogorebwa immediate kwene enkuba gye mulaba etonnye nze nga Hamu neeyamye nti nja kuteekamu akasente kiba kyetaagisa bakama bange babeera bakkiriza. KCCA eyongedde okukikkaatiriza nti emirimu gyonna egikolebwa gigire nga giyimirizibwa ensonga zonna zisooke zigonjoolwe. Ba engineer bange bangambye bajja kwetaagamu ennaku ziizo si nnyingi nnyo bwatuwe report eyo report bwefuluma nja kuddamu mpite Dr. Hamu namuyise jjo najja. Mumanyi mwenna nti ekisaawe kino twakizimba ne Afcon yakkiriza okukola ki okikolesa. Abasajja bajja ne bakirambulanga mu kirambuli ng'ekisaawe kinyirira bulungi nnyo naye ate nga wabweru kiriko abantu bangi abakola ki abakolerawo ne batugamba tulina okuimprovinga ebintu bibiri ebyenkizi. Ekisookera ddala kwe kuimprovinga access omuntu engeri gyatuuka ku kisaawe. Ani Walukatamba, NTV Akawungezi.